Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala ng'oli mufumbo oba nga toli mufumbo naddala ng'olina omwami. Eddagala lino ligenda kukuyamba ku nsonga y'okwefunza. Beera ng'ofunza obukyala bwo weekoleko saaviisi. Ekyamazima gwe wenna omukyala kikulu nnyo obeere nga weekolako saaviisi ku nsonga eyo y'okwefunza. Omwami ono agenda okukwebakako nga ekyamazima ng'oli mufunda asobole okukunyumirwa kikulu nnyo. Kati nkusaba tufune ebinyeebwa eby'empeke nga bw'olaba biteeke mu kaseffuliya bulungi nnyo. Bw'omala obiteekamu teekamu amazzi, tugenda biteeka ku kyoto. Mu binyeebwa bino twetaagamu mazzi ago naye nga bimaze okujja, twetaagamu amazzi ago tugenda gagattamu ate eddagala eddala erigenda okuyamba ku nsonga y'okubeera nga weefunza. Biteeke ku kyoto ndowooza olaba kyenkola ky'oba okola ng'ofunye ebinyeebwa eby'empeke. Ebinyeebwa ebyo we bitokota nga bw'obiraba beera ng'obijja ku kyoto bijjeeko. Singa biba bitokose bulungi n'olaba nga kakkala amazzi gakyuse kakkala beera ng'obijjako. Funa akantu mw'oyiwa amazzi ago oba ssupu oyo w'ebinyeebwa muyiwe mu kantu nga bw'olaba. Amazzi ago bwe gamala okuwola beera ng'oteekamu eddagala lino nga bw'oliraba. Okusookera ddala funa ekibwankulata, ku kibwankulata funako bikoola teeka mu mazzi ago ge tuggye mu binyeebwa bye tufumbye. Beera ng'ofuna kamunye, oyo kamunye funako ebikoola naye ebikoola biteeke mu mazzi ago ge tufumbidde mu binyeebwa nga bw'olaba. Bw'omala okufuna kamunye bulungi nnyo funa kajjampuni y'oyo naye beera ng'oggyako obukoola mutereeze bulungi naye muteeke mu mazzi ago ge tufumbidde mu binyeebwa. Njagadde mbeere nga ndibalaga lino eddagala ddungi nnyo ligenda bafunza. Naddala gwagamba nti ekyamazima nze sifunda ndi mugazi beera ng'okozesa eddagala eryo. Bw'omala okuteekamu bulungi eddagala eryo beera ng'oliyenga. Liyenge tuyengedde mu mazzi ago ge tufumbidde mu binyeebwa. Kikulu nnyo mukitegeere. Ebinyeebwa ebyo eby'empeke twetaagamu mazzi singa biba biyidde ng'obitokosezza gyamu amazzi gawole bulungi yengeramu eddagala eryo nga bw'olaba. Bw'omala oddiyenga ndowooza oliraba beera ng'ofuna akasengejja bulungi. Beera ng'olisengejja twetaaga amazzi ago nga mayonjo kuba jjukira ogenda gatawaaza wansi, ogenda kubeera ng'ogayingiza mu bukyala bwo. Kati beera ng'ogasengejja, osobola okugasengejja emirundi ng'ebiri ne gabeera mayonjo. Kati bw'omala okugasengejja beera ng'ogatawaaza ogayingiza munda mu bukyala bwo nga bw'ogalaba. Kwatamu nga bw'otawaaza nga bw'ogayingiza munda. Tawaaza ng'oyingiza munda olunaku. Naaba emirundi gyonna gy'osobodde kuba jjukira amazzi ago b'eddagala eryo buli w'olitawaaza wabaawo erisigalayo liba lijja kukuyamba okusika ennyama eyo obeere ng'ofunda bulungi nnyo. Beera ng'olitawaaza olunaku osobola okutawaaza emirundi ng'esatu oba emirundi ena ne we giba etaano n'okusingawo kiri eri ggwe obudde bw'onaaba osobodde okufuna. Naye ng'ekikulu kya byonna beera nga weekolako saaviisi ku nsonga eyo y'okwefunza. Omwami ono asobole okubeera ng'akunyumirwa. Mukitegeera abakyala, omukyala gwe omufumbo ng'olina omwami wo, naawe atali mufumbo gwe omuwala naye ng'olinayo omulenzi wo beera nga weefunza omwami oyo abeere ng'akunyumirwa. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde nja kuddamu mbeere nga nkunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.